Ku kyalo Kawala Kataka nje twasenkanya omuvubuka ono Andrew Mulindwa ow'emyaka 36 kyokka ng'emyaka egisinga obungi agimaze mu kkomera. Okutegeera ensonga lwaki kiri bwe kiti tubadde tulina okutuula naye alutuviire ku ntono, anti mu kukula kwe onakkiriza nti yali mwana mulalu nga tekyamukkiriza na kusigala mu ssomero. Nalina emyaka 15 ninga omanyi gye emyaka wabeerawo embeera ey'obutawulira ewaka noba ng'osalawo bwe bakugamba kino kuba twalinanga n'omuze ku ssomero bwe tuba tugenda mu nsawo oteekamu engoye 2 kati bw'otuuka mu kkubo ng'oyambala leeya. Agamba yatuuka ekiseera n'adduka ewaka olwo ne yeegatta ku kibinja ky'abaana banne be yasanga ku mwala gw'e Nakivubo. Namala emyaka nga 3 nga sisula waka. Ambeera eno bwe baazimbawo ekisaawe ky'e Nakivubo bayita mu Kisenyedda. Wabula olw'okuba yali mwana ng'oyinza okuyita omukalabakalaba yayiiya mangu eky'okukola. Nali nina ekibanda kya firimu kyempangisiza e Katooke nga bwe nagula TV zino eza kibuto ez'edda ezo nagigula emitwalo gyali 9 ku muyaaye, nanguza DVD 2 ng'awo DVD za kabi simanyi flash tebiriyo. Ekinneewuunyisizza ennyo ono ku myaka 15 gyokka yali afunye obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okufunyisa mwana munne olubuto era ne bazaala n'omwana. Twali tusoma ffenna ku ssomero kati bwe namala ofuna obuvunaanyizibwa abazadde baateesaganya kuba ffenna twali bato nga kati tujja kusiba Andrew kati labirira ki mukazi we. Yali alaga firimu nga bw'omanyi eby'amasannyalaze olunaku lwakya nga tegaliiko okumala olunaku lulamba n'atakola kyokka nga balina okulya. Bw'atyo n'asalawo okugenda ku dduuka abeereko bye yeewola. Nali nsaba mugaati na sukaali nga bw'omanyi nti eka ez'emmere zigaanye ne ku mulimu eri gy'obadde tebitambudde. Ngamba kanzire eka naye ate okudda eka nga tolina ky'otutte era ogenda kuddayo ng'omuwala akutunuulidde enjala ennuma kyokka n'akaana kakaaba wali kati awo nalina okubyewola wakiri ngende n'ebyo manye nti nina ebbanja nja kusasula nga nfunye ssente. Ku dduuka gye yasanga omuvubuka eyamuwemula wadde yamulabula nga bw'ajja okumukuba ono yagenda mu maaso n'okumuvuma ekyaddirira kwali kumukuba nga wano obuzibu we bwava. Nali nakasitepinga waggulu ku koolansi oyo n'akiddamu nti olinga egundi ya maama wo bw'eti amukuba ebikonde byali 3 olw'obusungu lw'ekigambo kye yanvuma. Kati munange intention yange teyali nti oba kumukuba afe, kyekyansibya. Kati bwe yagwa bubi n'agwira ekyuma. Ebyembi nno omuvubuka ono yafa. Bw'atyo Mulindwa n'atandika okuliira ku nsiko okumala emyezi 3 nga poliisi emunoonya. So ate teyafiirawo. Yabeerako n'abantu like nga wiiki namba ng'ali nabo Katonda n'amutwala n'afa. Nasooka n'enzirukamu tebasooka kunkwata kubanga bw'omanyi nti omuntu yenna bw'okola omusango poliisi eyo kiba kirungi naye neekaluubirizibwa mu kunoonya omuntu. Agamba ng'akyalira ku nsiko ate yafuna amawulire ag'omwana we nti yali anywedde obutwa bw'emmese. Kino nno kyamukukunulayo alaba ogubadde. Kyandeetera ofuna waasiwaasi okudduka okuva eri gye neekwese okuddawa okusanga omwana wange ndabe kituufu. Nalinamu ssente ezaali zinkuumye 10,000 zonna olwatuuka awali jjajja w'omwana. Nagamba ne bwe nsigazaamu 2,000 ndi musajja
wonna we nnaagenda nsobola osurvivinga kasita wabaawo ebyokukola nenzimuwa. Ng'avudde eyo yasalawo yeeyambisa akakisa kano agende alabe ku nnyina era maama we olwamulabako n'atya nnyo kuba yali akimanyi bulungi nti anoonyezebwa era nga poliisi esibeerawo n'ekyalo kyonna. Kyokola wano ki? Abasajja basibya n'emmotoka awo nga balaba ddi lw'olijja oba lw'olibuuka ekikomera bakwate bagamba dde okkoona ennyumba yange nemugamba maama si kyenjagala ekyo naye ate gwe nsobola okuwulira amazima maama tisaakola kino twalwanamu nga bwe munyigagana. Olw'okubulwa ekyokuzaako mu kiseera ekyo yaddukira mu kkanisa ya Kakande ku 2 yeegayirire Katonda amuyambe kyokka nti ng'agezaako okusaba yalaba abasirikale n'alowooza banoonya ye. Kati nengenda neegayirire Katonda ansaasire nsobole okukomawo ewaka nga teryangoba teryanoonya naye nga buli lwe nzijukira nga bagamba Andrew bakunoonya wassa omuntu ekigambo ekyo kinsaundingira bubi nnyo 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 kubanga tekyali nti nali muzzi wa misango oba ndi muyaye ntega bantu bwe nalaba abasirikale abakola awo omutima nagamba ate kati bano b'amagye nabo bali ku nsonga eno napaala bupaazi nenvayo nakomawo ate nkomawo Kawaala wa maama mube maama kati waawe oyinza okunfunira ngende sirina walala. Atubuulidde nti ng'obuzibu buno tebunnaba kubeerawo yaliko owooluganda lwe gwe yali abanja akasente ke kwe kusalawo akamubanje kati mu kamubanja ate muganda we yasalawo kumuwaayo eri abakuumaddembe kuba baali bamutaddeko omutema gwa ssente eri oyo yenna abaamulabyeko. Olwoziweza essaawa mmeka? 6 ogw'ekiro ninda baleete ssente nawulira buwulizi emmotoka naye eri yajja n'esiba omulundi gumu ng'ate yayingini nnene n'esirikirawo mu kusirika nevaako abantu naali sensitive nnyo naali mpuliriza ngenda owulira abeepozeesi kwe kuba katini y'eddirisa mpola nze ku mutima nakkiriza nti ddala muganda wange gwe nkubidde essimu okumpa ssente zampeereza zeezo zenfunye. Linda ekitundu ekyokubiri eky'emboozi ya Mulindwa ava atya mu kkomera. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Oba gujjo atandikira